This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Coffee Spirit yeka Simba Jini n'aboggola nanti swaga mukyenda tulaga masavu merere. Coffee Spirit Simba Jini check under the cup SMS the code wangula ebirabo tulaga amaanyi kalukasita bwabuuza masavu maji Bikole Masavu ne Premier Distilleries. Simply buy Coffee Spirit or Simba Gin from a Duka or Kafunda near you. Check under the cap, send the code to 6688 and stand a chance to win border borders, tuk-tuks, cash, airtime, flat screens, mobile phones and a grand prize of 50 million Uganda shillings. Lero Premier Distilleries Bikole Masavu. This promotion is brought to you by Premier Distilleries Limited and is valid for a limited time only. Terms and conditions apply. Alcohol is not for sale to persons under 18. Please drink responsibly. Some artists make noise, others make waves, but legends, they craft symphonies. This October 4th, Uganda's most iconic hip-hop artist, Navio, returns to the stage in a once-in-a-lifetime orchestral concert experience. Years of music, verses, victories, and vision now reimagined through the power of a live orchestra. Come see your favorite Navio songs like never before in a VVIP event at the Serena Hotel on October 4th, beginning at 7 p.m. till late. Sponsored by Kampala Serena Hotel, Capital FM, Bel Air, MTN Momo, Pepsi, Safe Border, Afro Mobile, and MTN. Say la vie. Do I just say do a party ticket? Yes. I don't have that answer. And if I tell you that has not shocked, believe me, has not shocked. Nze ng'omuntu. Ndi muntu mwegendereza. Si papa. Nti mbadde muntu ali very transparent from the onset. Ndisikiririza mu government ya Museveni. Ekisooka President Museveni ne government ye tebalina any sort of respect for media. Bansuspending ako UCC. Naye nga bansuspendingira ki? Nti kukola live za Kyagulanyi. What sort of unfairness is that? But politicians baagala ekintu kimu. Buli kaseera oyina kubanga omuwaana. Yes, person. I really like this sort of conversation and I like how open you are about it and I like the fact that people actually know why saaweereddwa kaadi. So bw'onyima kaadi because of Mpuuga mbeera at peace. Lwaki? Mpuuga is my friend. Ebintu ebikwatagana w'ekitiibwa Mpuuga. I think first of all that's a tired conversation. Yeah. Because Mpuuga has moved on. Ekyandinumye gwe mutindo gwange okubeera in doubt. Kirowooza nti ogwo mulimu gwa muntu yenna okumpa amagezi ani gwe nkolagana naye. Waliwo abang'ala okwago wa ntalo gwompita bya ntalo oba onkoze bulungi. We shall ban Swahili as our national language. Tubagamba bulijjo nga buli omu agamba tebimukwatako. Love Uganda. Why love Uganda? Because you need it. Well done, Mr. Politician Man. Yes, Frank Ntambi Wayne Balkeza, the youngest East African professor, Gemanya, ngambanirizaako nnyo ku Kasuku live. Show yaffe eno twabadde tunoonya agamu ku mannya ge tuyinza okubeera nga tujwanira mu kaseera kano ke tulimu ak'ebyobufuzi ne tusalawo ne tugiwa erinnya the hard line. The hard line nga ebigambo ebimu biyinza okubeera nga bikalubamu naddala okubeera nti nno tukola debates and arguments ez'enjawulo ku nsonga ez'ebyobufuzi
mu kaseera kano kennyini ke tulimu nga tutunuulira 2026. Essaawa zino nominations ez'aba presidential candidates ku lunaku olwa Monday zaatandika. Ekibiina kya NRM ne kitandikira sayidi ze emunyonyo era manifesto ya President Museveni gye yagisomera eyo. Abeera ali munyonyo ku lunaku olwa Monday ng'ate candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu, principal wa National Unity Platform, ono nga ku side ya opposition yatunuuliddwa ennyo era yateereddwako nnyo amaaso ba critics ab'enjawulo okubeera nti nno awa akaseera akazibu Mwami Museveni nga wekyali mu 2021. Kwolwo ye ku lunaku olwa Monday yali side ze Jinja gye yatandikira campaigns ze era naye gye yafulumiza manifesto ye byasuubira okubeera nga agenda kubanga akola singa abeera ayingidde mu buyinza. Ku lunaku olwokubiri olwajjo President Museveni bw'atyo n'ayolekera e Luweero eno nno nga we watandikira olutalo olwamuleeta mu buyinza 1980 gye yabadde eyo. Ku side ya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu candidate nga ye ali side ze era akyali mu Eastern Region yabadde Buyende gye yasookedde eyo no gye twalabidde nga batandise okuba nga bamublockinga abeere nga tatuuka. Yabadde agenda kuba Bukuya Island eyo ne teyatuuseeyo ba blockinze naye yafunye engeri gya addressing abantu b'e Buyende somewhere ate ne yeeyongerayo side zeeyo e Kayunga e Kamuli gye yamaliriza olunaku olwajjo era mu bimu ku bigambo byabadde ayogera eri abantu b'e Busoga mu Lusoga lwennyini nnyini ng'alwogera issue eyaliko namba 3 w'eggwanga oba speaker wa parliament twogera ku Rebecca Alitwala Kadaga n'agamba baba tebakwetaaga eyo ffe newaffe tukwetaagira ddala era n'ategeeza nti bali tebakwagala Kadaga. So issue ya Kadaga eyo n'akalulu k'e Busoga kayinza okubeera nga kali instrumental nnyo mu bonna abaagala okubeera nti nno bataapinga ku buwagizi obw'omu Eastern Region. Olunaku olwaleero olwokusatu President Yoweri Kaguta Museveni presidential candidate agenda kubeera Amolata sako n'eddokolo eyo mu mambuka ndooza ga Uganda ate ye Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubeera Kaliro sako n'eruwuka. Eruwuka eyo wewava ebizibu mu kalulu akagwa 2021 akaviirako kubanga bamukwata okumuleeta eno mu helicopter sako n'okuba nti nno bakwata abawagizi bayitirivu nnyo nnyini ddala. We tu recording the show eno sawa zikyalinga 3 ez'okumakya bingi ebiyinza okubeera nga biyinza okwanfoldinga mu lunaku sote mugamba iyi ntambi mu headline otayogerako ku kino nakino ibadde olunaku olwaleero naye tujja batwongera okuba nga tubibatuusaako mu programs zaffe. Programu ng'eno mugenda kuba mugiraba si lwakusatulokka wabula wekibeera kyetaagisizibwa. Mu studio studdemu nzekka ntuddemu n'omukyalo omugundivu ennyo omukyala gwe twali naye side zeeno fe ab'amawulire yali chief editor ku Next Media awo naddala NBS Television mu 2016 n'agenda okuba nga yeesimbawo ewaabwe gye bamuzaala Emitiana. Unfortunately akalulu k'omulundi ogwo bambi teyasobola kubanga akawangula yali ku kadi ya DP 2021 n'akomawo n'agamba n'okuba nga ngezaako omulundi gwange omulala era bannamitiana yamuteekamu trust y'amaanyi nnyo ne yabeera nga bamulonda ku mulundi ogwo yali ku kadi ya National Unity Platform n'atuteeka ku bunkenke ffe abaali bamuwagira nti yali ayakamala okuba nga awangula ate n'atwalibwa mu kkooti nga maama agamba muyinza okuba nga mulimu ebirumira naye Mukama n'ayamba ensonga n'abeera nga aziyitamu bulungi nnyo n'abeera nga alayira. Mu myaka gino 5 gimaze okubeera nga giggwa tugenda mu kalulu 2026 vetting process mu kibiina kyalimu ekya National Unity Platform zabaddewo ku lunaku olwa Monday byebimu ku betugenda okubeera nga tutunuulira. It is public information and knowledge nti kaadi teyaweereddwa ye yagenze wa muntu mulala. Tugenda kuba tubiyitaayitamu tulabe ensonga ezo zazze zitya wabula sigenda mutandikizeeyo ekirungi nti oli w'amawulire nsanyusa okukulabako ku studio zaffe wano. Kale Frank nange nsanyusa nnyo okubalaba
jakubebaza okukola studios nungi yes mwebale kubanga mukola ekintu bwekiti yes ndi very impressed bengo wamawulire olaba nti kyekyo it is the way to go it is the way to go baffe tuli no online media yes tuli mu traditional media ziri zammwe and it is doing really good yes era mmanyi nti abantu bangi abalala abalina okuteeka amaanyi mu online media kubanga kati ensi gyeraga eyo mubeera on the go information abantu bagifuna obudde bwonna and there is more freedom mu online media nsanyuse n'okulaba ku Mutyaba yoyo producer waffe oli producer omulala mutaroni ate nga weebulera Mityana ewo yennyini mulonziwo era akugambye wano off air nti yakulonda n'okukulonda yakuwa akalulu omu ku bannamityana abalala mukwano gwange bamwita Shalom Kawes Haddad yewe wawa Busembe Bukanaga actually era namulabako ng'ayogera bw'ova nze wenakulira kanamba obeera odda Bukanaga kazibwe mmanyi nti amanyiyo Bukanaga yewalina ennyanja yaffe wamala kakati awo kitegeeza nti wano bangi nnyo abakulonda abalonzi era kaseera bwe kanaatuuka era bajja bissaamu ebiraato bagende onooba bakonvinsinze ekimala osanga banaakakongera akalulu so wano wetuli mpola mpola naye engeri gy'oli w'amawulire waliwo ensonga etambudde wiiki eno ng'etandika ku lunaku olwa Sande nga njigeraageranya ku kigenda mu maaso naddala mu byobufuzi twalengera an unprecedented moment eya abamu ku bataka saako n'abakungu ab'amaanyi ennyo mu Buganda saako ne Mengo awo abaagenda mu maka ga presidential candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu wa NUP mwe mwali bafoma Katikiros ababiri owekitiibwa Dan Mulika owekitiibwa Mulwanya Muli Semogerere mulimu owekitiibwa Israel Mayengo mulimu omukulu w'ekika eky'Embogo n'abantu abalala ab'ebitiibwa tulengeramu okumuwa engabo n'okumuwa effumu nga bamwagaliza olutabaalo olulungi n'emboozi ey'akafubo gye baagendamu bitasobola kubeera nga tulondobayoko naye that kind of gesture gwe ng'ow'amawulire ate ng'oli munnabyabufuzi kiki ky'ogisomamu naddala kubeera nti nno kibadde tekirabwangako naddala gavumenti y'emmengo eyo official okwendoosinga opposition candidate ngaawo endorsements ezisinga ezimu zibadde nga tezirabika nga teziri as visible as this one twogera ku 96 nti owekitiibwa Ssaabazooni omugenzi Dr. Kabanga Ssemogerere ekyo twakirabakokko 21 Dr. Kanokiza Besigye we yajja endorsement teyali bwetyo n'ebbanga lino lyonna paka 2016 we yasemba 2021 omwana ow'Embogo Robert Kyagulanyi Ssentamu lwazze era the endorsement teyali bwetyo nenga putting in perspective nti Buganda ekola kyamaanyi nnyo oba ekoze kyamaanyi nnyo ku byobufuzi bya Uganda okuviira ddala ku jjajjaffe abaali mu Democratic Party ebiseera Dr. Amina Bendikito Kiwanuka scaffold yafunamu mu kiseera ekyo UPC yegatane Kabaka yekka era olengera element eya Buganda nti Obote yalina okuba nga akwatagana ne Kabaka yekka the Mutesa element nkaga mwebiri tufuna independence nkaga mukaga ate yefuula ngira alaba amaanyi mangi alina okuba nga atema ebiwawaatiro constitution yagijjeewo president yaliko era Ssekabaka Mutesa awaŋŋanguse ebibiina abijjeewo Amini wakomawo era akulaga nti the element of Buganda nti akomyawo enjole okufuna ku buganzi bw'Abaganda Mwai Museveni wajja mu nsiko 81 meeting gye yalimu side ya Nairobi ne Lule okubanga bagatta forces Uganda Freedom Fighter ne n'amajege ge yalina mu kaseera ko bakolemu NRA awo nawona olengera element ya Buganda nti niwe yali azze 96 bati mu 93 n'akomyawo Obwakabaka bwonna omwakomeramu naffe Ssaabataka Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awonna tulengera element eya Buganda mukaluwa akawedde aka 2021 ekibiina kyo ekya National Unity Platform kyakukumba bukukumbi Joyce mwakukumbira ddala ebitundu almost byonna ebya Buganda omwaka guno nga gutandika mwezi ogwokusatu waliwo okusaba kololaawo kwakulemberwamu muwala wa president Patience Lwabogo yayita maama n'ayita ne taata ne basoma ekiwandiiko ekyali kyetonda nga kyetondera ffe abaana aba Buganda ku bibi bye batukoze gesi kyeno
eyammengo Buganda n'abakungu abagenze ewa Robert Kyagulanyi not the other way around because we would have expected Kyagulanyi okukiika embuga naye bo be bagenze ne balya n'ekijjulo. How do you read into that na wano we tugenda? Yes. Now, first of all oyina okumanya nti Buganda oba Mengo establishment eyagala nnyo abaana baayo nnyo. Buganda yankizo nnyo mu byobufuzi bya Uganda era abantu batujooga bujoozi bwe batuwishinga awe nga Buganda bikolwa bya bujoozi era owulira nnyo nga singa omuntu aba ayogedde omanyi ffe mu Buganda naye ogenda n'owulira olumu ffe ng'Abaganda because I think there's a way it rubs people the wrong way. Oba we mba mwogera ku Buganda ogenda okulaba nga abantu bagamba okusosola mu mawanga but that only happens nga kiri ku Buganda. Naye singa abantu a group of other people mu ethnic grouping endala nga bavuddeyo okulwanirira ebibakwatako awowo babeera baagala justice. When it comes to Buganda basosola mu mawanga. You must know, yes. But the Buganda question is very important. Mu byobufuzi bya Uganda. And that must be known. N'omukulembeze yenna oba Mukyoli oba Muganda oba Munyankole nga talina Buganda kimuzibuwalira okulembera Uganda. That's why ebyo byonna byozze nga chronology nga bw'ozoogiwa. Museveni naye yafuna endorsement. It was different. The endorsement was maybe much stronger and that's why abantu ba Buganda tufiringa really betrayed. Ndi Ssaabasajja yejja mu nsiko. Ekyo kye kikulaga how nationalistic Buganda is, Kabaka is. Naye byonna amaanyi ga Buganda n'abaana ba Buganda bakayiira bakalundi bonna baafa kuleeta gavumenti eno mu buyinza. Now fast forward tutuuse wano mu 2021 Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yafuna endorsement. It was just different. I remember twagenda Mengo ndujjuka batukubya teargas okuva Kamwokya paka e Bulange nitugenda okutegeeza Buganda tugenda mu lutabaalo. But it's not just that. Even other politicians mu Buganda wano endorsement bagifuna. What Buganda needs omuntu ono ebya Buganda abimanyi abitegeera kyekyokka Katikkiro akyogerako bulijjo nti ffe kasitumanya Kabaka omumanyi Kabaka omutegeera ng'okoze ekyo. Now what transpired ku mulundi guno jjajjange Kayiira Gajuule pozi oliwo Bwambogo obuuza Kyagulanyi mwannyinaze. So yagenze tyabadde yekka n'abaaliko bakatikkiro and one of them Oweekitiibwa Mubanyamuli. I've interacted with him many times. I think it was a good gesture and very positive. Bamukwasa engabo ng'akabonero akalaga nti genda otabaale. Essentially mu Buganda wano n'abaagendanga mu ntalo nga bakwasa ngabo nti mwana waffe genda otabaale. Ne wembeera nga yenze ne ogamba nti Frank oli ne Kasuku ne Shalom gamba nti Joy ogenda mu kalulu kati okusinza ffe kyetulaba jangu tusabeko omala ogenda onoonya akalulu. That's an endorsement. Naye waliwo endorsement gamba naye era lwaki tekyewuunyisa gw'obadde oyagala jjajjange Kayiira Gajuule ani gwaba awandako eddusu mu lutabaalo gw'oyinza obutakikolera muzzukulu osobola obutakikolera muzzukulu olina okimukolera butereevu kubanga muzzukulu olina n'omugayidinga obaako n'amagezi g'omuwa obaako n'okulambika kwokola ki kuwa era manyi nti nno
jjajja yavuddeyo ng'omuzzukulu amusibiridde entanda era nkakasa nti byonna bijja kutambula bulungi. Anti omuntu ekibuuzo kyalina kyayagala okutumenyeramenyeramu all those endorsements zoyogeddeko ng'eya 2021 it was you mmwe ne mugenda ku mulundi guno bo bazze mu maka ekibadde kitatera kulabwalako bwe kitalabwangako naye nga the most important be baani abazze oba okitegeera nti wano we tugenda mu 2021 omuntu 2026 omuntu talowooze nti nno waliyo omuntu emabega ali invisible eyabadde alinganga ayogera eyabadde alinganga awo obubaka kyolina okumanya there is no secret about the fact that Buganda eyagala abaana baayo era Kyagulanyi mwana wa Buganda era no one should even be there n'akulimba nti oba kino Buganda abaana baayo ebaagala whether it has spoken or not Buganda eyagala abaana baayo Kyagulanyi mwana wa Buganda muzzukulu wa Buganda therefore it should not surprise anyone if anyone from Buganda endorses Kyagulanyi if anyone from Buganda akwasa Kyagulanyi engabo because mwana wa Buganda 2013 etteeka lyafuluma eri kugira n'essaawa zino abafuzi ab'ennono kweyingiza mu byobufuzi ebiri direct kyembadde nkubuuza bali emabega nti tekirabika nga waliwo omuntu yayogedde nga atayogedde naye yalinyange yayogedde n'ekirala nti apology bano gye baakola mu kusaba kwe baateekawo ekkololo sigini kyeyo gesi kyeyo teraga nti nno mwaganya apology y'abakulu mwagigaanidde ddala nti twagala kumanya kati first of all saagala neetumiikirize okwogerera obwakabaka saagala neetumiikirize era siyinza kukikola obwakabaka buliko aboogerera kyokka kyenyinza okugamba ng'omwana wa Buganda kubanga apology nagiraba apology olina ogiteekamu okiwulira nti nno tusonyiibwe olwa kino ne kino ne kino you don't simply apologize after all these years you don't simply apologize abaana ba Buganda bangi bafudde abaana ba Buganda bangi bali mu makomera without trial bw'obanga oyagala okuga nti ddala oyagala kisonyiwo lwaki toyimbula baana abo oh yes lwaki tobayimbula ensi neemanya nti omanyi omuntu yeekubye mu kifuba yatowolokose gumusinze n'olwekyo abatadde tebali ku trial naye bali mu nkomyo ate nga kyasibwa n'abalala bangi exactly and for so many offenses abantu abamu batuuka ne beerabira n'okwerabira abantu bazze beerabira ebikolobero bingi ebiviira ddala emabega mu lutalo olwaleeta gavumenti eno mu buyinza okufa kwabo balutamaguzi okufa kwabo Bakalundi Serumaga okuva kwabo Bakayiira ebyo byonna bikolobero naye abantu bajjukirako bino byokka abantu abaabuzibwawo walaba documentary gye nakola mwali mwegenderezaako ng'osomye amannya g'abo abantu missing 18 osobola okuddayo hashtag the missing 18 n'osoma amannya agalimu wali wegenderezaako abantu kati ne bw'ogamba bugambe nti musululu moja mu makomera agali mu Uganda n'osimbya layini ogamba bano na bano n'obala omuwendo nti omu 2 3 ku layini abaana ba Buganda baliyo n'obala omuwendo ogwabo abatali tried abatalitibwa mu kooti okimanyi nti wali abantu abamaze emyaka n'emyaka nga tafulumanga kukola bakooti oh yes mu ggwanga Uganda Frank temuli serious kati ebyo ng'obivuddeko mu Buganda wano mukimanyi bulungi nti omusolo ogusinga guva wano that's a fact of course Buganda is an economic hub bw'ocomparing enguudo eziri mu Buganda n'eziri ewalala bifaanagana omuntu bw'agamba nti that's unfairness agamba nti mubalaba ebbulwa ly'emirimu lisinga kubeerawo wano naye bw'okyogerako bajja kugamba nti abo abyabufuzi oyo opposition ate bandigambye batya ebyo byonna bikolobero naye ng'olina bikola otya bw'oba nga ddala weetonda nti bw'oba ozimba amakolero kyogamba wano mu Buganda tewaliiwo ttaka kw'ozimba amakolero naye ne bw'ogagendamu mulimu baani
waliwo abantu bangi omugenzi Hussein Kyanjo mukama amulamuze kisa alina ebintu byeyogeranga yajjako mu parliament n'asoma enkalala URA okulujja gye lutandikira paka gye luggwa okulondamu abakulembera ebitongole ebyo kale omuntu ayinza ogamba nawe mulimu na bano naye bali ku level ki bitongole bya gavumenti so at the end of the day Buganda eyagala abaana baayo Buganda endosinga abaana baayo but vis-a-vis kyoyogeddeko ekya apology teri sufficient eyo era ndowooza nti erina kubeera ignored kuba teri sufficient yandibadde ngeri sufficient singa ebaddeko ebikolwa ebiraga remorse esebo olunaku olwajjo nakulabyeko ku mutimbagano egy'enjawulo nga oli n'owekitiibwa Katikkiro nga muli Saza lya Ssaabasajja Busujju yes n'ekibiina kyabadde bayise Kakindu twegatte Coffee Farmers Group Emmwanyi terimba era nga tukyali ku the issue of Buganda some of the grievances ziriwo mu bantu omwaka guno omwaka gwali guggwako oguwedde ensonga y'Emmwanyi we yajja mu parliament ne twekuba empawa kubanga abaana ba Buganda bangi abakulidde ku Mmwanyi households nyingi ne families nyingi nyo zikulidde ku Mmwanyi nga kiringa ng'ekyali ekiteeketeeke okutuggyako Emmwanyi okyalabibwako nnyo nga mwe mugamba Emmwanyi terimba okukitunula muno kikuba mu ttooki ddala Emmwanyi terimba saawa zino naddala kati gwe ngo akitaddemu nnyo amaanyi side z'Emityana ate nkitaddemu nnyo amaanyi side z'Emityana naye ne mu parliament mujjukira emboozi ya Penet yakajja nali omu ku bantu abatwala petition mu kakiiko ka trade akakola report ye nze omu ku ba petitioners so ensonga y'Emmwanyi eri serious naye lwaki twogera nnyo ku Mmwanyi ekirime ekyo kiweeredde ne kikuza ne kijjanjaba ne kigaggawaza bajjajjaffe ne generations nyingi paka ku ffe na buli kati zigwe ebbeeyi ne ziddamu but the beauty about coffee is that nti Emmwanyi esobola okuwangaala emyaka 10 nga muli ku ezo Emmwanyi terimba and I insist era ogambye nti ddala ne mu kiseera kino Emmwanyi terimba ng'etteeka lyajja UCDA bagijje babiziza ensonga ziri mu ministry na biki byonna era terimba problem weeri and by the way kampite wano ku program yammwe okwebaza ennyo Katikkiro Charles Peter Mayiga mu Uganda muno tulina abantu batono abali so courageous abali very determined abali outspoken kyokka nga bali careful nga Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Buganda era ye n'eby'Emmwanyi bwe byatuuka kubanga debate azigoberera ng'awa ne views ze yakugamba ekintu kimu oba Emmwanyi egudde gwe simba Emmwanyi oba erinnya ebbeeyi gwe lima Emmwanyi because at the end of the day tetuli static okiwulira tetuli static nti leero esobola okugwa ebbeeyi oluddako neekola ki neeyambuka emabegaawe Emmwanyi weebeera ku bbeeyi ennyo ab'e Masaka ye gwova wa Ntambi nze ndi we Busiro wano oliwe mama oli wa kumpi Busaabala tobeera mu kaunti ya Busiro Busaabala we banziika nga nzaliddwa ndeeba tojja tuzibuwalira oli wa kumpi naye si kati nkyali so abantu b'e Buddu bali very funny walaba ku social media okwo nga waliwo oli nga yesigamye bw'ati ku nsawo z'Emmwanyi nga gannange ani ayinayo amanyiyo ku nnyonyi enkadde but the bigger picture or the deeper meaning is bafunye sente nyingi therefore omuntu afunye n'amaanyi n'embavu ezaagala okulamuza ki ennyonyi wadde enkadde yes naye ebiseera bwe bigenza bikyuka ate Emmwanyi neekola ki nekka naye ate ekka bwekola ki bweyambuka meaning nti omuntu wa Buganda wano asobolera ddala okubenefitinga mu Mmwanyi era ndabye Katikkiro mu kaweefube oyo w'Emmwanyi terimba ng'awa abavubuka amagezi yes bodaboda nnungi naye ate Emmwanyi esinga ku bodaboda naye nga wane advice nti oyinza nokuba ne bodayo naye n'obeera n'omusiri gwaki ogw'Emmwanyi
gye twalambudde si gwe mulundi n'ogusoose ng'alambula era ndowooza ffe oba oliawo atwagalamu ak'enjawulo ab'emityana kubanga kati ebusujju Katikkiro yakagendayo gwe omulundi gwabadde gwakuna kyokka nga ne Ssingo mityana eriko Ssingo ne Busujju era naye twali twakamala okulambula Mwanyi Terimba ebbanga lino lya myaka ng'ebiri waliwo kye baayongeramu Mwanyi Terimba mu bavubuka n'abakyala era awo awantu obadde olaba omu ku bakyala be twalambudde amaka ge twalambudde omwami yaddira omukyala we n'amuwaako yiika 2.5 asimbe Mwanyi ng'omukyala era omukyala oyo yayogedde bulungi n'awa n'amagezi twogedde ku bbula ly'emirimu ebbula ly'emirimu nalyo lisobola okukolwako mu Mwanyi ate kakati Mengo yatandikawo kampuni ejja okuyambako abantu Ssaabasajja yasiima bino bitwogere bya federo ndowooza Obwakabaka badde butuyambye ku federo ey'ebikolwa nga tetunnafuna gye twagala naye ey'ebikolwa n'olwekyo mu Mwanyi Terimba ndabye abavubuka ng'oli akyusizza obulamu bwe ng'abadde talina waasula ng'azimbye ennyumba naye ng'agizimbye mu Mwanyi ng'abadde talina booda agiguze ng'abadde talina mmotoka agiguze ng'agiguze mu Mwanyi mukyalo yabadde atugamba bwe yasooka okungula oba yatunda kase kilo 200 you know that is a lot of money for just a woman nti luli abasajja badde basinga ennyo naye kati Buganda neeteekamu enkola endala abakyala n'abavubuka kiyambeko n'olwekyo Mwanyi Terimba amina nabadde na interview gye ndaba waliwo mu National Unity Platform amanyiddwa nga Ivan Cheyune owa Zungulu waliwo mukwano gwaffe gwe tukola naye amawulire ge bayita Farouk Sakozi yamukyazizza nga waddewo ekintu ekibadde kitambula naye ng'abantu tulina kubanga tukyanja nnyo okubanga tukimanya ekya TV gye bayita NTV okuba nti nno baagikuba President Museveni yagigubye mu campaigns ze bwe nabadde ndaba interview eyo Ivan Cheyune gumanyi nga Zungulu n'agamba nti President Museveni demands ze zaali waggulu ate nga teziri feasible kwagala NTV yagala egikolere mumpe eddakiika ezisingako ku bano kyemugira nnyo bikiwe bityo ate NTV engeri gyeri mu NMG omulinde monitor at one time President Museveni yalebolinga monitor as a bad paper kino kikubuzanga kuba olukyali wa mawulire sijagamba nge yali owa mawulire kuba ndi wali no politicians baloya tu lawyer owekitiibwa Sseggona gwe ngo owa mawulire era nge yali chief editor ku side za NBS where do you think mudadala mu kaseera kano we tuli amawulire gayinza okuharmonizingira ne bannabyabufuzi okubeera nti tuweereza omulimu gwaffe mu ngeri tulina okuba nga tuguweerezaamu okuavoidinga instances ngeezo maybe oba ne ku side eri ya Mwami Museveni n'ekibiina kya NRM lwaki ekintu ekyo bakireadinze bwe batyo ekisooka nze nesiimye okubeera ku side zombi ndi wa mawulire ndi mu byobufuzi kyokka nesiimye nti mbadde muntu ali very transparent from the onset era mmanyi nti abantu abakola nange bamanyi ne bwe nali mu mawulire nali very open nti sikkiririza mu gavumenti ya Mwami Museveni oh yes ng'ate okola omulimu gwa mawulire it was very open era nga buli omu akimanyi my interview at NBS nga ngendayo era nakyogera ngera kimanyiddwa the beauty about how I worked tinaba NRM ngamba wa coverage yemu ne opposition nga gavumenti ya Mwami Museveni sigikkiririzaamu naye tekyannemesa kukola mawulire nga bwe nina gakola and that's why it's extremely unfair for the NRM and President Museveni to assume that NTV should give him more coverage than others and also not to critique him exactly and you see problem je tuyina mu Uganda ne mu Africa I don't want to say mu Uganda ne mu Africa the freedom of expression ekyali wansi naye bwe babeera bapima freedom of expression freedom of press bapimira ku kuba nti
media houses ziri mmeka no radio mpitirivu nnyo 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 tv mpitirivu nnyo 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 online abantu beegiriisa no that's not freedom of speech. Da tosobola kuŋŋamba nti gwe head of state gwe oyina ssente gwe oyina amagye oyina advantage ku balala kyokka oyagala ne media era osigalenga eri private no kyokka nga aliwo eya UBC gye batalagaako bakandidate balala tebabalaga mmweyo ku UBC olabako presidential candidate omulala yenna sigiraba mbadde simanyi okuze bulungi okitegeera eri gye weegazanyiza kuliko bintu byo byokka neeno ewaluka ka space akatono akabalala kubanga okimanyi Frank the cost of doing business mu media is extremely high. Very. Extremely high. Tosobola kubanga oteekako buteesi ba candidate nojjako candidate Kyagulanyi noteekako candidate Museveni nojjako oyo noteekako candidate Munyagwa nojjako oyo noteekako candidate Nandala. You can't manage. Okiwulira? You cannot manage. Media wano marketing ntono. Nti ne bw'ogamba nina abakandidate basasule nabo bennyini they can't afford media money. Media wano ngambe ntya nga bonolaba pro bono services kubanga sente media zefuna ntono nnyo mulimu gulinga gwa nakyewa ukyeteekamu atali patriotic tosobola kukola media okiwulira naawe ali wano Frank omuntu bwakugamba nti naye mukosa sente mmeka ku masannyalaze cameras zino producers editor exactly the amount of money that you put in eva ku passion joyina eri omulimu eva kuba nti eggwanga lyo lyagala and therefore you want to disseminate information naye nga ekisooka President Museveni ne government ye tebalina any sort of respect for media tebagiina nze okimanyi nti bansuspendingako UCC oh yes ku biragiro ebya government naye nga bansuspending Mutabazi yacha ye executive director naye nga bansuspendingira ki nti kukola live za Kyagulanyi oh yes okiwuliriza wano otupatu tugenda wano 2 yes there's so much that would happen ebintu emozo omuntu osobola bireka nogaka ebyokambireke okiwuliriza tosobola kuŋŋamba nti gweoyagala obeere nga gweyina emmundu obeere nga amafuta go gambibwa musolo obeere nga buli kimu yeggwe kyokka NTV era ogyagala nti ne ku coverage ono bamuwa eddakiika 10 gwe bakuwa meka 2 what sort of unfairness is that singa tubadde eri ebweru CNN bwe batewagira Trump ejja kukiraga nti tewagira ki Trump naye alina Fox ye thank you nate wano tebakikkiriza oba twandibadde bulungiko singa kyandibadde bwe kityo no declaringa nti ffe nga media house gundi candidate waffe yoono nooli muba musobola omukolera naye tekibeera surprising omulala gwe mutayenda osinze bwe muwa obuddakiika obutono era naye aba akimanyi but I think it's unfair however ogambye tuyinza naddala kati saba n'okukyongerako kati naffe abali mu online space eno we are being targeted ate mwe mulina ekizibu ky'amaanyi tuyisaamu awo no sibayisaamu I'm saying you're facing a huge challenge ati ntiddemu ntiisa omanyi lwaki the expectation from the public the expectation from faith because the thing is if you have a big brand nga Frank Ntambi nze nga baagala kyenandyagadde Frank Ntambi abeere nga njogera ku birungi byereere naye obadde ompisaamu eggaali many times naye nze kandowooza politician akkiriza nti ow'amawulire should be left okuwa opinion ye because that day will come when you'll say something positive about me and that's okay challenge wali wogamba to harmonizinga tutya is very difficult. Do you know why it's difficult? No. I am in the business of people. Politics. I am in the business of people.
I want people for myself. I want people to vote me. I want majority to see me positively. I want majority to endorse me. I want majority to support me, to vote for me. Meaning, anything that you say affects my brand. Okiwulira? Kitegeeza nze nja kwagala birungi byerere nga politician. And that's how we fail to harmonize. Okiwulira? Nze waliwo kano message, it's public knowledge nti munywanyi wange. Naye waliwo wenna mukolako eggulire baali ne Elias Lukwago waba agenda kawempe eyo ne babajjayo nti aje. Kati no for a politician waliwo ebintu ebimu nga tewandyagadde bikole ki babyogereko because all the time you want to be in control, you want to be on top of things. Yes. Kati setback yonna ebeekuyisa bubi nomukolako eggulire mukwano gwo nendi mukolako okiwulira. But I like the fact that he will not be angry. No ajja kugamba but Joyce really you really did that, and he laughs about it. But there are few like you and Besigye. Yeah, there are few. I've dealt with so many people about him, stature politicians and stuff. Omulimu gwaffe ogw'amawulire tulina okubeera liberal. Nti nsobola okukolako eggulire, yes, I critique you, nenga when I have my facts right. Exactly. But that's then, what people yes, don't understand. Yes. Nti omuntu waba alina facts ze. Yes. Because we are not angels. And my brand will come under fire in certain situations. Business gye tulimu, including the media industry where I have been. Yes. You will say something today nga kikyamu. Okiwulira? Ntambi n'akwokya. Kwolwo nga alina okukwokya kubanga somehow you made a mistake. Yeah. It happens. Kati ekizibu lwaki tewabeera harmonization is how politician wagenda okitwala. Okimanyi nti waliwo abantu ng'oli olw'okuba ntambi ojja kujja ogambe I support this kind of political party or njagala change for instance. Oyinza n'obutagamba nti mpagira gundi oba mpagira kibiina gundi then ogamba nange I am for change. Yes. When you say I am for change as a journalist, political parties ffe abali ku opposition, our thinking is ojja kubanga okola ebintu byaffe nga bwe tubyagala. Nti becoming the stooge. Thank you. Awo we wabula harmonization. And let me tell you, it's very difficult mukwano era tokisuubira. Ba politicians baagala ekintu kimu buli kaseera olina kubanga omuwaana. Yes person, yes man, yes man. Osinga wakikubye. Bw'ayogera ekintu ekifu gamba era kyobadde olina okwogera mu kiseera ekyo okiwuliriza. Ninaabira responsibility yange ng'ow'amawulire. Ya fairness, accuracy. Yes, kubanga ekyo kye kiba kimukolera. But also you must understand, nera mba politicians fena tuli bantu tuva mu society yemu ng'abalala. Confidence levels zaffe tezifaanagana. Okiwulira? Kati abantu abamu ego ebira easily bruised. Kati abantu abali easily bruised era awulira bubi, they'll take it personally, they'll take it against you. Ayinza n'obutatuula naawe waliwo omuntu ngayizinga sisobola. Because me I've been a very big critic of you. Yes. For 2 years or stuff. Yes. But when I gave you a call yesterday, the guy, I want to host you. Yes. To about the hesitant. Okay, let me come through. You know why? No. Because I understand the work that you're doing. And you're not the only one. Kati ate gwe olina journalist. Naye nze waliwo abantu nga banvuma. Naye nga banvuma nga bandaba bulabi ku TV. Balaba ebifaananyi byange ku social media. Nga they've never interacted with me. So when they interact with me, they get shocked. Ng'abuuza ne munne naye oyo mukazi alaba byempandiika ngamugamba nti naabiraba. Because if you write it, what do you expect? You expect that when I find you nkukole eki nkukwata amataayi nkole eki. I can't do that. There are people who criticize you because Ntambi, you will criticize me, and for me I appreciate it. The people who criticize and the people who abuse. The people who humiliate, the people who embarrass, the people who bring down. Those things are different. Naye abantu enjawulo tebagifuna. Okitegeera? Nze criticism erimu facts. Sijinaako tabbu. Because any leader ddala ng'okakasa that you are a leader,
nga toyagala kubeera under criticism, you're not leader enough. You won't make it as a leader. You can't. Obogenda mu autocracy now. Exactly. So, harmonization between politicians and journalists nedda. That's why njana kugamba mugenda ku mikolo. Nja kugamba obuntu obusenga embeerayo ddala okuba obwawazi. Bwe mugenda nga oba NGO oba individual baki organization bayisa abamawulire. Bagala story mugikole very positively. Naye kye basooka okukayanirako. Anti fe abamawulire baatutama. Anti kakati obalaba baagala kulya mmere. Naye abalabe mwayise. Mbadde nabo bagenda kusimba layini kulya mmere. So, journalist ali human. Otegeera? Nkubulira nti abamawulire baagalwa mu kiseera ng'akola birungi byokka. Ekyo kyo buli wa mawulire. Ate naddala ba politicians naddala mu kaseera kano. Lwaki? Nti ntambi. Singa ovaayo n'ogamba baagala temuli. Because that affects me and affects my brand and my standing, emityana kijja kunkosa. Of course. That's why harmonization ebeera nzibu. Ekirala abantu baashuminga nti abamawulire bali awo just yajja kujja akere ku makyava ewuwe ajje akoleko eggulire lyoyagala n'enkya n'oluddako. Meanwhile you go business gy'olimu ogifunamu ssente yo wamawulire alina kukola kimu kwongezayo business yo. Kusiba buguwa bwangatto. Exactly. And that's also wrong. Era nakyo kiremesa harmonization. Okiwulira. I do not agree with corruption. I condemn it in the strongest terms possible. I do not agree with okusasula abamawulire as long as oli paid okolera organization. But the thing is, if you want space and it is clear that space is paid for, please don't complain as a politician because they've told you that space is paid for. Nkubulira harmonization between the media and politicians. And also for us the practitioners abali mu media, if we are being given brown envelopes by politicians, then tulina okuguma bali baberenga tubanga batunze mitwe gyaffe gye bali nti baba tukiriza olugero he who pays the piper controls the tune. But you see, it is also acceptable. Ogambye the show eno mugine means hardline. The hardline. Yes. You can decide and say hardline is free. People will express themselves freely. Yes. Like I have come. Exactly. But you can say that within the day, we have 2 hours that are paid for. Ezo 2 hours that are paid for, ezo sente zetufuna okukola bino ebirala. To be able to produce headline, etali paid for. Yes. And you make it clear. Okay. Why? Nti politician nja kuteekawo sente ezikola ebipande. Ebipande, omugaso gwange ogw'ebipande gwe mugaso gwa Frank Ntambi okunteeka ku show ye. Yes. Osimanyi bantegerekeka. Omugaso gwange ogw'ebipande gwe mugaso gwange ogw'okubeera ku radio y'omuntu oba TV y'omuntu ne bawulira byenjogera, ne bawulira programs zange, ne bawulira manifesto yange, ne bawulira what I stand for. Therefore, bw'ofuna segment gy'ogamba nti this segment is paid for and it's clear that it's paid for, there's nothing wrong with that. N'omuntu ajja amanyi nti that segment is paid for. Why? Because you have costs to meet. And that should be reality and truthful. Temusobola kuharmonizinga nga omuntu ayagala kumwogerako birungi byereere. Harmonization teyinza kujja. But we can agree on minimum standards. Of course. We can agree on minimum standards. Nti bw'onooba okoze ekintu nga kibi nja kyogera. Awalala mpozi weesogedde eka wava obuzibu. Kwe kulaba nga waliwo criticism y'amaanyi nnyo ku bantu abamu naye nga tewali yadde ku bantu abalala. Kati abantu balana kugamba naye gundi ono naye gundi ono.
But also you must understand, Frank, the situation you're talking right now, twina public, eina masimu. Yep. Twina public eriko TikTok, twina public eriko Twitter, oba X kati. Yep. Twina public eriko Facebook, YouTube. Nga public yeyo bombarded with a lot of information. Nga tebamanyi what to do with that information. Okay. Obontegeera. Twina public eri tuli kati mu mbeera ng'abali ewaka nga munyumyamu bunyumya ekiboozi nga tewali kusengejja kwonna kugenda mu maaso era that's why tolaba nti ndi kuno show onogiteekayo ojja kulaba abantu nga bakuvuma n'aba n'akusanyukira ennyo gamba Frank we bali kuleeta mukyalo oyo that was a good show era osanga eyo nooli tolina kyotugamba kati muli n'ogamba nti obadde oyagala ngambe ki oba otegeera so it is a balance gy'olina okukola ng'owamawulire naye nga harmonization yo nzibu naddala wano nga tugenda mu kalulu abantu bafiirawo ntambi n'abamawulire balina okukimanya omuntu oyinza n'omwogerako ekintu nga kituufu naye olw'okuba kimuttattana n'akufiirako nga tugenda mu the hardline yennyini nga nabadde ngiteeseteese njagala okubajjukiza ku lunaku olw'omukaaga abawagira omupiira ogenda mu kisaawe kya Mandela National Stadium e Namboole okulaba gye bayise double header mu new format eya Uganda Premier League. Saawa 11 wagenda bawo omupiira gwa Kitara ng'esamba ne Vipers guba guvuddeko saawa 11 ku saawa 2 ez'ekiro wabeerewo omupiira Dabe wakati wa Bakasasiro Boys KCCA ne Sports Club Villa. Alibad eri ku mutwalo gumu, ordinary emitwalo 2, silver emitwalo 3, premium emitwalo 5, platinum emitwalo 10. Na ticket osobola okugigula ku fufa.ticket.ug. Tugende mu double header eno. Tuli mu new format eya Uganda Premier League. Omupiira gwaffe tuguzzeeyo naffe ku ntikko. Nawe w'ekitiibwa Joyce Bagala Ntwatwa. Wawa n'abantu babadde basinza okubanga balindiridde. Ku lunaku lwa Monday, EMC eya National Unity Platform ya issuing cards eri ba candidates baayo beteekateeka okubeera nominated okubanga bakiikirira ebitundu byabwe ebyenjawulo. Ba seniors mu kibiina ky'olimu abamu bakubiddwa tteke. Mwe muli gwe gwendi naye essaawa zino, mwe muli ow'ekitiibwa Medad Lubega Sseggona, mwe muli Derek Nyeko musajja wattu ow'Emakindye East, mwe muli Mukasa Rosias oyo no gye nakulira endeeba yatutwala e Lubaga South, Nsubuga Po naye naakubibwa tteke, mukwano gwo munno gwe mbadde naye okuva mu DP ne mujja eno Alan Sewanyana ow'Emakindye n'abalala ne mubeera nga muli denied party endorsement. Mubamu kuba akavaayo okwogera ow'ekitiibwa Medad Lubega Sseggona namulabeko ejjo ku NBS. Yes. Nga tali shocked nnyo, yabadde ng'alinga akisuubira. Alan Sewanyana nagezako nnyo okutapinga kuba constituency be bo nga bagamba beetaaga VAR. Ffe mu mupiira olwo kyetuyita VAR nti refari tumugamba genda otunuleko ka screen kali waliwo kyotalabye. Nga argument ya Alan Sewanyana efaanaganira ddala n'eya munne gw'abadde avuganya Musiri. Nga bagamba bannange look referee mulabe we were subjected to a primary eya vetting. Tuli mu kuvuganya babiri ku kifo ky'Emakindye West. Batusabye ground. Batusubjectinze ku this and this and this. Kufa babiri ani asinga. Tuba tuli awo nnaku ziweddeyo ate omuntu atuwangudde nga si yeffe babiri. Tukuli awangudde. Babadde muntu mulala abadde ataale ku kifo ekirala. Kampala Women MP Luyirika olino mukwano gwange. Naye nga bagamba nti kisoboka kitya okuba nti nno twali tulinavuganya abantu babiri ate batuwanguza omuntu atabadde mu resi yaffe nga naye ayina eyiye gy'alimu. Era ekibuuzo kyengenda okubanga nkubuuza nti mu kibiina National Unity Platform mwoli amateeka go galambika gatya
nti omuntu wabeerawo this irregularity nga waagirabye ate alina kuddukira mu bagimukozeeko olina kuddukira mu a superseding awo katugambe nga court nti erikawo injunction katugambe electoral commission amateeka galambika gatya ku muntu atali mu mativu ng'abadde subjected ku bintu nga weebiti nga tebivuddeeyo nga wabyagala ekyo just kiri general wabula ekikyo ggwe nga ggwe kyembadde njagala okupozinga gy'oli what befell you okubanga tewaweereddwa endorsement ya pateyo. Yes. You ask a very funny question. Hardline. First of all, when you say what befell you, I didn't get the party ticket. That's what befell me. Do I just say do a party ticket? Yes. I don't have that answer. Ndoze bakama bange answer bagina. Na ebintu bino bya politics kankubuulire Frank. Yes. Tusobola okwogera ne twogera kino ne twogera kiri. But the public ebeina answers. Okay. I can tell you. But sirowooza era njagala obeere very honest. Yes. Nti wabadde shocked by what happened. Of course I was. Oh really? I was very shocked. Nataddeyo ne post ku X. No, post gye wataddeyo ndooza ekwata just ku bantu reaction y'abantu. Waliwo ya reaction y'abantu waliwo n'endala gye nateekayo kiro ekyo. You know what happened? Abantu b'Emityana, there's someone yabadde angamba muntu mukulu kaneme kwogera. Abantu badde bakuba embuutu mu Viseni kumpi n'ewakaawe. Ngagamba baagala kaadi afunye kaadi agifunye. All of a sudden ane bagamba nedda si byebyo. Yes. Aba you are calmers. Yes. Naye nze ng'omuntu ndi muntu mwegendereza. Si papa. Ate neetegereza nnyo. Nsobola okwetegereza okumala ebbanga. And if I tell you that I was not shocked, believe me, I was not shocked. You were not shocked? No, I was not shocked. You saw it coming? I didn't see it coming, but I was not shocked. I don't know if you understand that. If you understand that kind of situation, nti waliwo ekintu kyoyinza okugaana oga no. Kino kuba waliwo ebintu ebiri obvious. Ebintu ebikwatagana ekibiina kyange batugamba mu nkola ey'okulonda candidate ground contributing a 60%. Lwaki otasobola kumatiza bantu? Kwa ekya ground tekiriko muntu kukugamba. I'm very sure Frank Ntambi wagenda Emityana. Of course. Yeah, I'm sure about that. Yeah. I'm sure. Like thrice. Nakabera emundinga esatu. In the space of like 9 months. Yeah. Shalom yagenda Emityana. Ojazalo. I know. Because I know the time when you guys were criticizing me and the time when you thought you needed to go to Mityana. Of course. And I was very happy. You know why I was very happy? And why I'm not that sort of politician. Frank, no, I am very patient. A chance anyusa. You guys picked the courage. Yes. And I'm glad nti bwe mwavaayo mwayogera exactly kye mwakola kye mwalabayo. So ground tebera yakunnyonnyola. Of course. It's self-explanatory. It is self-explanatory mu bantu. The reaction. Yes. Nga ekintu kimaze okuba nayo ebeera very telling. So the reaction of the people of Mityana very telling. Of course. And I'm sure the National Unity Platform is very observant. Nkakasa nti National Unity Platform kyekibiina ky'ebyobufuzi mu Uganda ekisinga presence online. Of course. So I'm sure they are following. I'm sure that my leaders be bamu ku bantu abasinga okubeera ku social media almost all the time. So I'm sure they are observing. When it comes to the voting itself, I do not know. Kati waliwo kiri kiwasose okwogera about Sewanyana ne Musa. Yes, bo bagamba tugende ku TV VAR. Kayinza n'obuteetaagisa. Nga bagamba ba constituency banange omanyi lwaki. Batuufu okwemulugunya. Ni wandibadde nga yeggwa entambi. Singa neesimba naawe wano. Nga ne Mutyaba ali wali yeesimbye walala. Yes, yeesimbyewo ne Roni ewalala. Kakati results ne zikomawo.
nga Mutyaba atusinze fa abadde atusinze wano waateesimba. It raises eyebrows. Exactly. Okujjako ng'omuntu honestly you just don't want to use your head. Yeah. Oba olina okutegeera there's something wrong here. And for me as a communications person, as a PR person, as a media personality, my expectation would be that for a party like my National Unity Platform, they would probably, before doing that, they would put out a statement to explain those kinds of situations. Yes. If you don't do it, maybe you have chosen not to do it. But it's so telling. Yeah. Nti weesimbye wantu walala naye owangudde walala. Therefore baakubuuzizza bikwata ku ki era vetting yo yabadde wa. It is so telling. And I think it's a bit unfortunate. Yeah. Number 2, when you say nti kiki ekyatuusewo okuba nga toweereddwa bawadde munno omulala. Simanyi anti kumanyi lwaki simanyi Frank. Yes. Bwe bakugamba nti ground ya 60%. Yes. Kitegeeza babeera balina okuba nga babazeebazeemu either ofunye 10% oba 5% ate juka tobeeramu omu. But do you see any marks anywhere released? No, it's internal. It's an internal process. So who knows? So when you ask me, you're asking the wrong person. If you want to ask, you ask the people who did the process. Basinzidde ku ki? No. Namba nti nabbuuza bali nti mwasinzidde ku ki? Oba oyina nabbabuuza nti bano baafunye max meka ku kino. Ordinarily, ekyandibadde kibeerawo ku process kyandibadde nti zonna ziweza 100%. Results bwe zandize nga bw'okola examination. Nti wascorinze mu English wascorinzemu 70%. And wano wascoring bwezi. Math era ne bagamba nti Ntambi wano yafunye max 2. Mutyaba ye yafunye 8. Gundi yafunye 7. Therefore because of this Mutyaba wa 8 yakoze ki? Yawangudde. Era yatubye mu luzungu ne wano singa twayongeddemu amaanyi. Exactly. So but if you just bring out a list, so oyagala omuntu atafunye kaadi kubanga naye afunye bw'omubuuza bakuweredde ku ki ayinza obutamanya nga ye. Exactly. So that sort of question does not arise because no one knows. Okay. Because the only thing that the process talked about was there will be 60% mark for ground and 40% mark for the vetting. Ordinarily, it would be nti ku ground wakoze bulungi max ze zino naye mu vetting tewakoze bulungi max ze zino, and then people would understand, but it's not there. So to ask someone afunye a ticket would be the wrong person. To also ask the person who didn't get it would be the wrong person to ask. The right people to ask are those who gave the marks. Ne bakugamba nti gundi yafunye max where's it, which I think has not happened to anyone. Tewali agimanya ekyo. If I pose a question, yes. Kugina emyaka 5 gy'obaddeyo ku track record yo nekugamba nti legislative achievements zo ne constituency deliverables ez'abannamitiana zoyinza okunokolayokko n'ogamba probably how I was undermined. Ziyinza kubeera ki? Side eri gy'obadde okiika mu house ne bw'obadde okiikirira those kind of deliverables for someone abaleta ku following nnyo maybe. No, kati bw'oyogera constituency emirimu gy'omubaka parliament egiri official girimu representation. When tusse eddoboozi ly'abannamitiana teweebuzaabuuzizaamu kubadde okiika anti waliwo abatakiika munnaye naye nga baalondebwa mu parliament yennyini, so gubadde okiika of course okiikirira abantu. Kakati gwe nga Ntambi ali journalist ekyo gwe ino soko kyogera oba mbadde nkikoba sikola ki sikiika. Number 1 nja kutusookera ku media itself. Nakola policy statements ndoza ziringa 3 about ICT as an industry and the media and the freedom of expression. Nenkola alternative policy statements ku corruption when Ali Minister of Information and Anti-Corruption in the first 1.5
years ez'ekisanja kyange nempa alternatives ezirina okukolebwa okuwanyisa obukenuzi tulina kukola ki ebyo asset recovery n'ebintu ebirala bingi nnyo. Emityana buli kintu kyonna ekibadde kigwayo mbadde nkitwala mu parliament. Ebyo simanya bijambiya ebyo ebigudde tebiraze nsonga za URA baali bakwata abantu ebyemisolo, and that is a representation okutuusa ensonga wa which I've done I think exceptionally well. Ensonga ezikwatagana n'emmwanyi ezikosa abantu, my voice is there on the Hansard, starting from Eva Pineti as a petitioner, as the one of the lead petitioners. Biri ku record. But waliwo n'ebintu ebirala ndowooza ojjukira nti nze mbaka parliament gwe baasooka okusiba mu parliament ku bya demonstration against okukwatibwa kwa Honorable Sewanyana n'omugenzi. Remember when I took t-shirts? Oh yes. Nze ng'oggyeko abo ababiri okiwuliriza ne biggwa. You remember when nali Butayunja ku Women's Day celebrations ne bankubatya gas muyitirivu nnyo. And I really salute foot soldiers. Kubanga bangi benagenda nabo emityana. They still remember. I'm still in touch with them, in contact. Nenvaawo nengenda after that gondi Butayunja parliament yeyo. In fact bw'obuuza abaka ba parliament aba NUP kubanga twagenda nga tugambye abantu tugenda kusaawo mbeera nkunyonnyodde situations nze nasooka okukulembera abaka ba parliament abakazi aba opposition okwekalakaasa about the rights of women, which was very successful. Era indeed okuva ku olwo tewaddamu kulaba nga waliwo okutaataaganya engagements of women members of parliament, especially ku Women Day celebrations n'ebikwatagana awo. You remember? Era ne batusiba. Kakati ensonga z'abantu abaali abducted ebyo byonna ku floor ya parliament kwebiri ku Hansard biri ku record. I did 18 videos, full documentary, The Missing 18, about all the individuals abaali abducted, abaabuzibwawo, abatalabikanga. I went to each and everyone's home that time, Ochiba Matthias Mpuuga ng'akyali leader of opposition. To 18 homes. I did that in English, 18 videos in English, 18 videos in Luganda. They were submitted nizibeera ku Hansard ya parliament, but also on my socials, jeziri. Ekyo nga kiwedde motion. Kizibu nnyo nno okuleeta motion mu parliament. Mobile number portability. Kubanga kati olaba gwe ntambi singa oba ogenze ebweru w'eggwanga nomalayo emyezi 2 ojja kudda ng'essimu yo tekyakolaki tekyaliko namba yo. After some time enamba bakolaki bagijjako ogenda okukuba nga bagigabira omuntu omulala, you know. Neleta motion eyo eya mobile number portability, and it was unanimously passed mu parliament. Bantu batono nnyo basobodde okubeera ne motions mu parliament eziri passed. So ndowooza nti okoze ogugu. Yes. Naye ng'oggyeko ebyo byonna byenkoze mu parliament ne mu constituency ba representing nze naye n'okubeerawo kwange ng'omwana w'emityana kuba waliwo ebintu ebimu ng'obikola officially nga byonna byenkubuulidde, naye ate waliwo n'ebirala ng'obikola ng'omwana w'ekitundu, mwana w'ekyalo, daughter of the soil. Exactly. Nti tebiri official naye gavumenti obuvunaanyizibwa bwayo yabwejjako. Ogiwulira? Yabwejjako. Kati abantu batumya mbaka parliament. Kyova owulira ng'oli ajja kugamba enguudo, of course enguudo ntula ku district roads committee. Ezo sente billion enamba gye mulaba. Teyava wala wonna, yava mu opposition. Okiwulira? It was a proposal by the opposition through Mpuuga ng'akyali LOP. Esente ezo ziyambako. Tezimala because that's really peanuts. Naye ng'era zaakola ki? Zajja tezaaliwo. Naye waliwo ebirala nti oyambyeko mu malwaliro, twala ebitanda mu Lulagala, twala ebitanda e Nakaseeta, nali ne council mu tuzimba eddwaliro e Katungulu mu Mityana South. Oh yes. Wow. Right now project gye ngenda okusembyayo, I'm refurbishing eddwaliro erya
Mama Nora bali bla Mama Nora waliwo Bishop Yokwana Mukasa naye mukyala we eddwaliro eryo lyatandikwawo Church of Uganda eribbulwa Mama Nora. I'm refurbishing it. Era ye project jengenda okusembayo or handing over eri community. Nese bibyokka n'ebirala. There was the time we came nga waliwo sampled abantu abamu there were those abagamba nti even abaana baabwe oli mu kubaweerera school fees. Lwaki okola emirimu egitali gigyo? No, kati ekyokuweerera sikitandise nga nibaka parliament. Nakitandika before I am an orphan. Oh, sorry. Yes. I am an orphan. Sina mami wange, sina daddy wange. But I got the opportunity to go to school through my relatives, my maternal family. Nenkiraba nga wali abaana abalala bangi abali underprivileged. Yes, abatalina opportunity to go to school. Naye natandika nga nkyali ku radio 1 ku Kaboozi. Omwana gwe nasooka okutandika okuweerera yali atunda mmere. Nga bana abaana batuutira emmere. Naye nga mwana muto nnyo. Kati onamulaba nga aleese emmere ne mubuuza ne mugamba mwana gwe gwani nambuulira ne mugamba olina emyaka emeka lwaki tuli ku ssomero. Nangamba taata waffe yatulekawo mami wange talina ssente ate nina muganda wange kati ate muganda wange ye asoma and I really felt touched. That's how I started. Incidentally omwana oyo namuweerera nga simanyi nti alina attachment yonna emityana. I later found out nti alina ba relatives ekiwawa eyo emityana. So that's how I started. Mpola mpola kati nayongerako bwongezi when I became an MP. Nenyongerako especially the girl child. University is quite expensive, so mpereddeyo abaana batono ku university because it's quite expensive. Mpereddeyo in primary ne secondary. Yes. Yeah. Okay. Naye nga ekyo sikikola generally kubanga politics nkikola because I also got the opportunity to go to school ate nga ndi orphan. Family yange yambeerawo nnyo waliwo abaana bangi ba orphans naye baleka ne families nga tebasobola yadde okukola ki naye nze baganda ba mami wange babeerawo jjajja bange babeerawo so nendaba nga Katonda yampa opportunity. Now, two more pressing issues ku hardline. It's going to be a bit hard. For your time, emyaka 5 mubaddemu criticisms emirundi ng'ebiri zenjagala if you don't mind obeko kyozoogerako. There was a time ekibiina wekyakuwa obuvunaanyizibwa okubako komiti kwotuula then ekibiina kyekimu nekikudimoti nga gwe n'owekitiibwa Abedi Bwanika yali ndowooza chairman nga gwe vice ku standing committee ku government assurance ne mulemera mu bifo ebyo criticism eyo abamu ne bagyongerayo ne bagiwa omuliro era n'abamu bayinza okulowooza nti n'okummibwako kwa kaadi ze zimu ku nsonga ezo ezakufuula amawale mu kibiina. Kakati saagala kulowoozesa bantu nti ekibiina kyange kiri vindictive. Vindictive ku muntu ali eyo oweebulira kitegeeza nti ekibiina kyange kiwoolera oba kiwoolera kikola revenge kikola obukyayi because of certain things. But I don't know if it is actually true, then it would be vindictive. Naye nga wampadde opportunity kyogera kati nkyogeddeko ebbanga ddene. Kituufu ekibiina kyange kyampa obuvunaanyizibwa obwo mu ttaamu n'emyaka 5 mu myaka 5 myaka 2 n'ekitundu gyasooka naweebwa obuvunaanyizibwa nga minisita w'oludda oluvuganya gavumenti avunaanyizibwa ku byamawulire n'okulwanyisa obukenuzi. And I think I performed very well. That's why I was elevated. Because okubeera shadow minister n'okubeera chairperson w'akakiiko bwakuteeka akakiiko kitegeeza olinnya o improve. So I would like to think nti ekibiina kyange kyalaba capacity yange ne ki-elevating to become vice chairperson of government assurances committee. Yes. Kati mukumpa ekifo ekya minister wa shadow owa information bambuulira officially bampandikira bambuulira even physically ne mukunjijjako
nga ba elevatinga bambuulira secretary general yambuulira bulungi nnyo and we kept in touch nangamba nti no tulowooza nti kakati ogenda kuva ku kifo kya shadow minister obire vice chairperson owa government assurances so ekibiina kyakola ki kyambuulira and I appreciate that communication at the time ekibiina bwe kyali kyagala onve kakiiko tekyambuulira and that's the fact. However, ekibiina kyagamba parliament kyabatuba withdrawings. Exactly. I didn't know about that communication. I didn't get it. Unfortunately, in parliament salim. I didn't know because they didn't tell me. There's no record of that. If you have it, abantu abalaba show you osobola okubawa record yeyo obanga waliwo that sort of communication to me. So nze nga member w'ekibiina, no one, not even the chief opposition whip ever told me. Kubanga bwe tugenda mu parliament okugaba obukiiko naki omulimu ogwo gwani chief opposition. Yes. So saaliwo, but they communicated to parliament. I think they just communicated on the floor. So when I returned, ngabagamba baagala babadde bakujja kakiiko. Of course waliwo commotion. Kuba parliament yabalemezaako mu ababiri ngamba musigalako. And you say it so well. You say it so well. Yeah. So I come back and I find that parliament had made a decision. Yeah. Which decision I didn't know about. I didn't know where it came from. I think the easier thing to have been done would be for my party to communicate to me who is the member. Because there are many, many options. I could even have said, I didn't know. Yeah. How could I have overturned a parliamentary decision where I was not? Okay. But you see, we cannot understand things the same way. Ekyo kyonze nkikkiriza nti ffenna tetusobola kutegeera bintu the same way. Two, waliwo abantu ngera bw'ogambye nga bagiwadde omuliro. Abantu bagiwadde omuliro bakuma mukume. Oba waliwo abantu nga probably oli takwagala bwagazi. Do you know there are people who just don't like you? Of course. It's nature. Exactly. Nga awulira oli asobola kuba nga takwagala because your energy is too much for them. Yeah. Maybe because your confidence is too much for them. Because your positivity is too much for them. Yeah. Kati nga nagamba nedda oyo nedda. So I think that's as far as I can explain. Okay. But if you have any sort of record, because when natukomawo nagendako ne wa chief opposition whip. Nangamba nti naye he was surprised. Okay. He didn't have prior knowledge. And I'm sorry that I'm saying it here right now. Okay. He is there. Nenchireka. So at that point, omuntu yali ayagala nkole ki? Okiwulira? Ekya Frank wewalanga nnyo okubeera pawn. Because if you are to be a pawn mu muzanyo gwa chess. Thank you. Olympic bagizanyisa buzanyisa ono naali ono naina. Thank you very much. Because after that decision, bw'ongamba okukola ekirala, then oba onfudde pawn. But the thing is, I am your member. Yep. Tell me. You could tell me when you're putting me in that position. If you're removing me, it's not a crime. Tell me. Tell me. The party has the power. Tell me. Oh. Yes. If they don't, then you seem to be probably olikyakuzanyisa. If you have the courage to tell me when you're giving me the position, nze. Yep. Why don't you do the same thing when you are removing me? But the thing is, when you are an individual and there are many other people against you, probably people will listen to the many and may not listen to you. Gwengomu. Era omuntu ajagamba. Onoomu. Olaba we tuli wano mu studio. Singa muli abantu basatu ne mwogera. Omanyi nti mwe abasatu bayinza okugamba nti mwe batuufu. Yeah.
naye ng'ate omu asobola okuba nga ye mutuufu. Ekirala waliwo abantu baffe nga ye tolina kyomugamba ye ayina ekintu gundi kasita agamba it's just like my child between me and you Frank tolina kyoyinza kugamba mwana wange ajja kkiriza nze kyenkoze eki kyomugamba nawe kiba kifu gweoyinza okuba kyomugamba kituufu nga nze ate naye olw'okuba mwana wange nze gwakkiririzaamu nze buli kimu mu maaso ge sisobya okiwulira kitegeeza nze kyemugamba kyonna kiki kituufu oba gwe nkuwaayiriza oba ki nze kasita nze mugambye nze maama we. One last more, the headline. You've been very open about this issue. You've made statements, you've made interviews. Mwaka guli ogwa 2024 if I'm not mistaken ekibiina mwoli ekya National Unity Platform kyagwamu nabe ng'omu ku babaka baakyo omu ku members baakyo ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba alabikidde mu skando ey'obukadde 5 skando eyo neteeka a lot of internal divisions mu kibiina ekyamuviiremu kubanga akyabulira we akyabulira gw'omu ku bantu abateekeddwako nnyo amaaso olw'ebigambo byewayogera n'ogamba nti oyo mukwano gwo nnyo if I'm to quote you wakimaintaininga olwa close friendship gy'olina eri mukulu Mathias Mpuuga Nsamba era n'ogaana okuba nti ebizibu by'alina ne bannakibiina abamu tojja biyingiramu otaaweereddwa kale nabadde nsoma muzimu ku comments z'abantu nga that is what abamu kye basinga okubanga babringinga nti wagaana okusalawo nga you're claiming nti you're loyal to the party but on the other hand nga there is someone gogamba nti togenda kumuvaamu amidst of olutalo olwaliwo nti people expected you to take nti obeeko woogwa nti you're either with us or you're not okitegeera then gwe n'obeera nga oliawo so issue eno ya issue so obutakuwa card there are people abali mu kuleeta that argument nti maybe yemu ku nsonga lwaki babadde balina okukola akagogo omugenzi omunyalwana nti goodbye. Hi, this is Kasuku. You must be wondering, how did I get here? I'm here to tell you about Delta Cash. Pasangwano anali ekizimbe kiriko Children's Clinic ku level 2 wogenda okubeera nga obasanga bagaba looni okuva ku $2 million paka ku $5 million naye bo bakugamba nti tebaagala kyapa tebaagala sima ya kinno baagala logbook emmotoka yosigala ogivuga kasitoka kasante eri mu mannyago ng'oleeta logbook mu mannyago ng'oleeta bank statement tulabe sente zo zitambula zitya ng'oleeta ne national ID kasita tumala obitunulamu bagamba nti wakati wa 2 and 12 hours sente zo obeera oziina nga zigudde ku account ng'ogenda abasobozi mugamba Kasuku URA emisolo gitulemye okkiriyalinga ebintu babikwatidde China osobola okuba ng'oli eyo ng'ogamba nti batayi waliyo ate akaana kankutte njagala ndyerooni nkatwale wa Dubai ng'omanyi nti zijja olina diiru z'ogamba essaawa olina kakola ki jangu wano enaalya ku Delta Cash osobola ogenda ne ku website yaabwe www.deltacash.ug n'ojjulizaamu awo nga tozze wano byonna byonna n'obeera ng'obijjulizaamu awo ate akasente ne kasobola okubeera nga kakusanga ku akawunti yo gy'oli emunaavaawo era Kasuku toyambye eggwanga lino obeera mu bya kisiru kati mbaleetedde Delta Cash bwe munaagaana owulira ffe tunaabeerawo banyumyako nti mwaggwamu wabi si wabi. I really like this sort of conversation and I like how open you are about it and I like the fact that people actually know why saaweereddwa kaadi. Points zonna z'oleese they vindicate me kubanga teziraga nti saaweereddwa kaadi lwa butaba na ground teziraga nti saaweereddwa kaadi lwakuba nti nalemeddwa okuddamu ebibuuzo teziraga anywhere nti
I'm short on capacity. Yes. Teziraga nti I'm short on capabilities. Yes. Teziraga nti quality yange. Kugamba points zombi zoleese. Abantu ze boogerako. Zikulaga bulungi nti there is nothing in doubt about my capacity. There is nothing in doubt about my quality. Tewaliiwo kubuusabuusa ku busobozi bwange. And I'm glad. It gives me a lot of peace. Nti at least abantu bonna aboogera balaga nti ekyannyimisizza kaadi tekikwatagana kuba nti nno ground togirina to represent nze abantu mu parliament. Kugamba buli omu akkiriza nti abantu CV yonnafu. Buli omu akkiriza CV njiina. Buli omu akkiriza nti obwagizi mbuyina. Buli omu akkiriza nti abantu mbakiikiridde. Buli omu akkiriza nti omutindo gwange gwegwo. However, nga bw'ogambye nti Mpuuga. So bw'onnyima kaadi because of Mpuuga mbeera at peace. Lwaki? Offering justification. Sina justification Ntambi. Ekyandinnumye gwe mutindo gwange okubeera in doubt. Naye omutindo bwe guba teguli in doubt. Eho. Kati ogambye abantu bagamba Mpuuga. And oyogedde bulungi. I have maintained. In fact, nze ndowooza deep down in the heart of the hearts of my leaders, I am the most loyal person. Nchimanyi. Muli. Manyi waliwo ebintu abantu bayinza okukola decision agikola naye nga nalina kyakukola n'agamba kammale gakikola naye nga naye akkiriza. Right now, kibiina kya NUP kimanyi nti if anything happened, bamanyi baani abayinza okudduka amangu. Bamanyi ani ayinza okuflipinga ku speed. Bamanyi nani ayinza okusigalawo okumala ebbanga ddene. So ebintu ebikwatagana w'ekitiibwa Mpuuga, I think first of all that's a tired conversation. Because Mpuuga has moved on. And I would like to think that the National Unity Platform should move on. My expectation is I don't see why we should even be talking about the Mpuuga issue. Mpuuga moved on. Mpuuga is my friend. Ntambi kyenkugambye leero nenkya kyenja okugamba. That is rare mu politics. Kwa politics wa kubala. Nze abantu bangi baŋŋamba nti akati olaba Joy obala wano omala omuntu n'ogenda n'omwetondera. We are not the same. Yeah, we must understand. So should I say that you've paid the price of your cautious approach? And that's okay. You know, if you pay the price of being truthful, of being transparent, of being open, kubanga ne leadership code ekulaga. It's not just about nze ng'omuntu. Ne leadership code ekulaga osobola okudeclaringa your conflict of interest. Ne mu leadership code mwekiri. Mu mateeka, you think they were stupid abakola mateeka? No. They were never stupid. Nga bakimanyi nti mu mbeera ze tutambuliramu wasobola okubeerawo conflict of interest. If you declare it, lwaki onteeka ku pistol? Okiwuliriza. N'ekirala ntambika nkubuuze. Oyina mikwano gyo. Kasuku mukwano gwo. Bakwano ba Kasuku bonna bakwano bo. No. Kasuku bw'aba yeereega ne beereega nabo. Does that mean nawe oyina okwereega nabo? Doesn't necessarily mean I have to. Kikukakatako? No. Kati kankubuuze. Naye ku kyalo gy'osula wayinza okubeerayo omuntu omukozi w'ebikolobero baki oyinza n'osanga abantu abali mu mob justice. Tolaba nko bantu bakubye mu mob justice. Balaba bayiti n'abafa ne bafa. Kyogamba nti bw'osanga abantu abali ku mob justice nga naawe ova mu mmotoka yo ng'oyongerezaako. Is that how it is? No. So nze kyendowooza for a party like mine efunye ebizibu ebingi ku human rights violations, I think the best that my party can do is to allow the respect of human rights, the right, the freedom of expression. I think everyone should be allowed to express themselves without being vindicated, without being victimized. Okiwulira? But well, what is done is done. What is done is done. Of course. Nze ndi musanyufu nnyo ate era obisomyawo. Ekyandinnumye
kubanga when someone says omutindo gwo gwa kiboggwe man byokoze ne ku byongambye byonna kirumamu naye kasita omuntu agamba nti omutindo clear yes omulimu clear yes ground clear yes support clear however tewavuma however tewavoola however teweegaana awo mbeera oli mukyala abeera ku principles zo zotambuliddeko wonna exactly nze wenkugamba ntambi like I've told you sikuyinaako anything you have criticized me for the longest time I don't hold it against you why should I this is your job nagiwulira you're a journalist what sort of journalist would you be okugamba nti anti engeri baagala gyali munamawulire munnange kakati ndowooza ye nandibadde mmuleka omanyi sandi mwogeddeko omanyi what is that you criticize me me when I declare my conflict of interest if I tell you kubanga gwe lwaki oyagala nkugambe nti nedda mpuga si mukwano gwange ate nkukute because ntambi limited and you know it abaka ba parliament bangi bajja ne balaba nga munange w'ekitiibwa nga bw'omanyi munnange nga bw'omanyi sooka ogumiikirizeeko munnange nga bw'omanyi ensonga tugitegeera tubiraba why am I that sort of person really ku myaka gyange nkukute tokukuta kati nkukuta nga lwaki nga nkukuta gwe mbuulira you just tell me what would be the reason naye Frank nawe bw'oli you say it the way it is politics wa bibalo calculations math but can I tell you politics is also about brand people will understand you ng'oli muyaye but the same people will understand you ng'oli authentic there is nothing as peaceful as being authentic ng'osobola okweba kwotulo bulungi kubanga buli lw'okyusakyusa abantu bate bamanyi nakumanya oba kati agenda twala side ki oba kati azzaako ki oba kati anaagamba ki but when you are authentic people will know nti oyo anywerera ku kigambo kye ebeera yes naye nekirala ntambi tubeere human is there a crime in being a friend to someone what sort of crime is that you describe that crime explain to me define it you define it ntambi you want to tell me nti Besigye ebbanga lyonna limmaze naye nali sisobola kujoininga kibiina kye FDC wali osobolera ddala did I join it no njagala kubuulira gundi yali abinyumya candidate presidential candidate Munyagwa yali abinyumyawo nga abantu balowooza byakusaaga nesimbawo nga mu DP yes in 2016 Besigye was FDC ali wafuna obululu bungi era mu 2016 yes. bwali bungi Besigye came to Mityana and campaigned for me because mukwano gwo and he understood me and what I stood for wow okiwuliriza I didn't have to be in FDC for him to understand what I stand for wow. and for him to be my friend you don't Frank sina kubanga neddira kyeweddira okubeera mukwano gwo of course not sina kubeera mu kibiina kyo dini yemu nti tuli bakatuli kifembe obeere mukwano gwange kiwulira President Kyagulanyi has been calling on the former Speaker of Parliament. Of course. Is she NUP? No, she's NRM. Has she ever been in opposition? No, not at all. Didn't she preside over the Parliament that actually has brought us where we are? Of course, nze ensonga lwaki akyafuga 2017 gikwatako. Didn't she? She said so. Herself. So for you think why a goalpost shifting now? No, I'm only saying if Mpuga is my friend, I'm not going to deny that just for politics. Besides, politics era ajja kuggwaawo. Of course. Naye omukwano gwino sigalawo. Okiwulira? Do you think that I'm going to die in that parliament? Of course not.
don't you think there will be another woman MP at some point? Of course. Life should be lived in a certain way. Yes, the politics is good. Era tumulimu. But we need to be authentic. And let me tell you, all of us may not be authentic for now. But the need for many of us to be authentic is so apparent. It's very apparent. Okubeera authentic kujja ne challenges. Okubeera authentic kujja n'ebizibu bingi. Okubeera authentic kujja ne criticism y'amaanyi. But let me tell you, okubeera authentic comes with a lot of peace. A lot of it. Nze nkubuulidde. Mbadde wano naawe, messages ozisomye awo, waliwo omuntu gwe bagamba nti gunte bamuwadde card. Nti ki? Tindo gwa Kiboggwe. Naye wano bagamba nti ekyamuweeseza card, genda n'empuuga. I mean, weewuunya ne hatred abantu gye bagijja. Abalanga tobagamba nti genda ne Gonda. I don't want to give so many examples, but they're there. Okay. Abantu bangi wano babadde bakola emikolo nga si ba NUP. Abantu ba NUP ne bagenda. How come that's no problem? Oyagala kuŋŋamba nti mu kibiina kya NUP abantu bonna abalimu tebalina mikwano mu NRM. Balina. Kati oŋŋamba otya nti omuntu asobola okubeera n'omukwano wa NRM naye nga nze mukwano w'omuntu ali mu opposition, ekyo kive. But it also worries. You know why it worries? No. It creates imaginations. No guarantee. You know, let me tell you. Waliwo oyinza okuba nga olina omwana wo n'akunyiiza. N'owulira obusungu n'onoonyaawo ekisapatu nga tokiraba. N'omuboggolera. Bw'oba olina ekisapatu n'omukuba. Naye omuntu n'ayimagine nga force gy'okozesa n'ekisapatu ekyo olina agamba abakuba na kibooko yandikoze atya. So, it also worries. Omuntu ayinza okugamba nti omuntu abakuba na kibooko. Mudashika bbiri in that sense nga abadde na mmondo. Abantu abamu bayinza n'okuteeka ku firing squad. Ne babuuza nti we bamutidde ki. Wow. Mukwano gwa mpuuga. Mudashika bbiri ezisigaddeyo. Omuntu ali eyo naddala omuwagizi wo omuntu yakuwa akalulu 2016 n'akakwongera 2021 nobeera ng'omukiikirira. Nebyomukoledde ebyettende bimu ku byomenye n'ebingi byoleseeyo. Yesterday I got information nti waliwo abantu bangi nnyo Mityana. Even today I've had abagenda okubombardinga ewakaawo. Tubadde wali nga bagamba abantu bali wano, abantu bali wano ewaka. Yes, they are in doubt of what next. Nga beebuuza. Naye nga the echoes ezibavaamu abamu nga bagamba nti they can't just let you leave them. Tebasobola kukulika ogende bugenzi bwotyo. Bagala kukukomyawo whether by hook or crook. What is your say? Neri omuntu agoberera ali mu kubanga atulaba ekiddako amidst of bino byonna ebiriwo ekiddako ku side eyo kujja ne eno gyokyaliko ebyobufuzi. Mbadde wali nawe Frank nga bangamba Joy abantu bano, but I'm going to go and meet them. Okay. Because when people come to my home as their leader, yes, I'm going to go and meet them. Normally, I am generally a calm person. I am generally careful. Siri muntu apapa. That's not part of me. So, sipapira nsonga. But I can assure the people of Mityana that with them, we are going to be successful. With them, we are going to emerge victorious. Where? In Mityana. Ogenda kujja ku ballot. I can assure you, Frank. Let me tell you one thing. Abantu abali soft. Soft power sometimes ebeera underestimated. Yeah, people underestimate soft power. But the size of soft power kumpi gains. So, you must know
So abantu bangi babeereeyo obeera ng'oli a bit soft abantu balowooza nti everyone ajja kujja akulinyirire ate anaakola ki anaagamba ki you know because you're soft but soft power is real power so we shall use the soft power with the people of Mityana kubanga ekintu kye tuliko maanyi gaaki maanyi gaaki g'abantu your question yanjagala okubuuza nti between party unity and personal loyalty mukaseera kano which should supersede National Unity Platform subscribes to people power. Okay. It is the people, it's the power of the people. Of course. Yeah. So at the end of the day, nkugambye abantu ngenda ba meetinga bajja kumpa views zaabwe. We shall make a decision with them. Exactly. You don't make a decision alone. As a leader. It's very important. Because amaanyi go guli munafu ne bali bakuwa amaanyi. Thank you. So you do not make a decision alone as a leader. Okay. Yes. I've seen social media, I've seen many people encouraging me, and I'd like to thank them so much. People have reached out to me, the people in the diaspora. They've been so encouraging. I'd like to thank them so much. Fifi the Queen and the team, they've been calling me and sending me messages, and everyone. Waliwo abantu kati omwami gwe mbadde njogera naye sigenda mwogera akola mu kitongole kya government but of course kanebe simwogere kubanga owulidde ng'agamba agendayo kujja njogere byalina okwogera owulidde ng'agamba nti nze ngenda kujja nkole ki njogere bye nina okwogera so but you allow people to express themselves you allow them to express themselves and we have time. But omuntu alowoozeemu katono nnyo producer naye munansaasira waliwo ichinga omuntu alowoozeemu katono nnyo if you insist on the position kyensuubira nti mugenda kufuna consensus n'abo abawagizi bo okomewo tetugende mu split vote wakati wo nowa NUP gwe yaleese and then kitekewo omwaganya gw'omukyalo wa NRM okubayitamu for a party gye wayambako because mwabamu kuba founding members b'ekintu abakizimbye paka wano okubanga oyinza okukikola ekyo no kankubuleko abantu b'Emityana ekibaliko when kaluka 2016 bampa bulungi nnyo naye mbadde nkyogera nnyo nti mu 2016 nali fala so akalusaka protecting bulungi but you know exactly what happened kubanga bayagala kuno kumpa sente nkavemu but I know that I won that election naye olwokuba nali fala Boito bitegeera bulunga bakabijja biweruki eyo story wajiwulira nafuluma mutali sente ambu to go and get some air and yes ogenda okumawonga bichu exactly so but the people of Mityana have been consistent on who they want to lead them wachiwulira and in 2021 they said that akaluwe kaggwa ne bantwala mu kooti the people of Mityana insisted on who they want as their leader in fact ojukira mu bintu bya kooti nga bagamba nti akale bwe tuba tukaddamu weetuli tukole ki tukaddemu fe weetuli abalonda so at the end of the day abantu b'Emityana bamanyani gwe bataagala bakulembera bamanyani gwe baagala abakulembere and their voice must be respected yes tetugenda kubanga tusukawo olunaku olwaleero show babadde bagiyita the hardline so ntugiragiramu mpolampola bali tugenda mbiri ebiri hard and thank you so much okuba nti mbadde manyi ebimu togenda kubiddamu ogenda kubiyitako but Frank, there is no reason for me to not respond to anything. Like I told you, I'm an authentic person. I am real. Yeah. If anyone wants to challenge what I've said, they're welcome to do that. Unfortunately, nze abantu tewali muntu atanchallengeka ku bye banjogedde. The only people that I see, either they will abuse, but they will not challenge me on what I have said. They'll just abuse me. Or they will try to bring me down. Incidentally, I am not so feeble, you know. I am very strong-willed. In a soft body, very strong-willed, I can tell you. So the platform is here, the hardline for whoever ayinza okwagala okuchallenging the debate over the arguments we've been having with the Honorable Joyce Bagala Ntwatwa. Fenga wano Kasuku Live tukwagaliza kimu mikisa gyokka ku lugendo gendako
katusuubire abantu bajja kusalawo kye banaabira basazeewo ffe tetwayinza kubanga tusazaamu ffe nga ffe wabula tukwagaliza mikisa. Thank you so much. Yes, ngenda mukulabira mpola. So ababadde naffe akaseera kano konna show ya ssaawa almost emudakiika 4 mwebale nnyo okubeerako tusinkane omulundi ate oguddako show esigadde eri the headline amanya Frank Ntambi Wayne Balkeza. Omukama Katonda bannaffe abatukuumire mwebale nnyo mwebalire ddala. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Sirowooza nti ogwo mulimu gwa muntu yenna okumpa amagezi ani gwe nkolagana naye. Waliwo abangaalukwago wa ntalo bwompita bya ntalo oba onkoze bulungi. We shall ban Swahili as our national language. Tubagamba bulijjo nga buli omu agamba tebimukwatako. Love Uganda. Why love Uganda? Because you need it. Well done, Mr. Politician Man.